Omukulembeze w'eggwanga yalagidde akawungeezi k'eggulo batekewo okunoonyereza ku ssente z'aba promoter. Eno y'ebbaluwa ya Mr. Nobert. Mugiraba? Nobert mugiraba. Bbaluwa mugiraba ya Nobert yeeyo. So Nobert waakuba enduulu mbayita. Mbagamba abaana abo bajje. Bonna bajja. Mpita anti-corruption. Bwe mmala okuyita anti-corruption ne tutula mu meeting, abali mu meeting nja kuba basomera. Kwaliko Mwami Katongole Paulo owa Uganda Music Promoters Sacco, kwaliko Mayanja Godfrey, kwaliko Kawesi Yasini, kwaliko Mr. Abe Musinguzi President, kwaliko Kafero Zaidi. Then kusaka ya National Events and Multipurpose Cooperative mwalimu Andrew Mukasa Alifunsi Bajo, Mami Musa Kavuma, Mr. Muyomba Ronald, David Impora, Lubula Moses, Sorgo Emmanuel ne balunywa. Then ize nalina mu office muno Mwami Joseph tukamushabe ava mu Microfinance Support Center. Nemberamu ne Council Joel ava mu SP Sowedi ne Kayira Prosper bado bava mu anti-corruption unit. So abo bajja ne tula ne ba promoter olunaku akawungeezi ne bagamba kati sente mwazi tutte ne tukola resolution bonna ba promoter b'ensomi era ne ku kiwandiiko kino bonna basayininga. Mba mwagala kulaba oba mwabira wako ebiwandiiko bino kati nga omanye ebiwandiiko omala okusayininga ne attendance list kweziri ne tugenda mu Uganda Registration Service Bureau buli omu n'aleeta ndagamuntu ye ekiwandiiko kino URSB ne kiregistaringa nga official document. Biki bye bakkiriza mu kiwandiiko ekyo? Bonna bakkiriza following the President's directive to disperse 10 billion to Uganda Music Promoters and National Events and Multipurpose Cooperative Limited, 1.5 billion was dispatched to each SACCO. Nti buli SACCO yafunako akawumbi kamu n'ekitundu. However, ng'ennaku z'omwezi 2 January, Honorable Barugahara Balam, Minister of State for Youth, received a complaint from promoters, Mr. Nobert, and on 19th January received a complaint from Mr. Bajo for misappropriation of 750 million shilling. On Friday 23rd January, I chaired a meeting to mediate the matter concerning the misappropriation with the team from State House and Corruption Unit and Head of Business Technology, Uganda Microfinance Support Center. During the meeting held at the Ministry of Gender, Labour and Social Development main bedroom, it was agreed as follows by all the promoters, the leaders of the promoters, that they will refund the 750 million obukadde 750 lubajja mu bukyamu ku account y'aba Bajo nga babalimba nti bagenda kuzuwa abakulu babawe balance kubanga abakulu muzaita abakozi ba president be bali bayogerako bona tebasaba nguzi, so it amounted to a bribe. So nembagamba refund the money. So we babanga bekalakasa nti bala mukyakwatako tekiggwa bekalakasa ekigwereeyo gye baagala. Nenjala kubategeeza nti bakakane president ensonga azimanyi era ali mu kuzinoonyerezaako ate era zijja kuggwa.